Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Lwogula notakula nowereza ku musanvu emu mwenda musanvu olina chances zokwewangulira kakadde ka sente. Kati ate tewerabira ate waliyo ne competitions eziberawo ku weekend ku TV okuli buli lwa Sunday sawa 12:55 ku NBS Bukede TV ne Senyuka TV. Ata waliwo ebirabo ebyokwewangulira. Ojja kwewangulira obukadde busatu mu birabo. So wegambira mukwano genda ogule Plascon mukebe gwaffe gwa mitwalo 10 otandika okwetaba mu kazannyo wewangulire ebirabo bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Tugenzeko mu Endobeso katulabe munafona agamba atya. Hello. Sebo. Wanji Sebo. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso. Yes Sebo kama. Wangambye nkukubireko. Nagambye nkukubireko. Nino omukazi gwe nawa sente zange. Namuwola sente zange. Yasaba sente nga ina ka business kayagala okutandika. Nenzi muwola. Obukadde busatu. Naye kati mbadde nga mukubira amasimu musaba ku sente atega kwata oluso olumu nga obimanyi byokubanja era. Naye kakati njagala kumanya sente zange anazimpa. Kati ye yali agenda kukola business ki? Business yanyumiza nnyo kiryawo. Kati ate gwe awola okola business ki? Sente zange nazijja mu mukene, nsobola mukene, nsobola n'ebipayi bino by'amazzi eno ku nnyanja babigula. Babisiba mu mucanga ne batekamu genda ku butimba. Gamba nkolera eno ku nnyanja eno. Anti kakati Labayo. Olina license ewola. Asima license Mukunja. Anti ntigezaako ku briefinga mu kitegeere. Olina license ewola. Kyogamba yalina license eyewola. Kakati bw'omukubuuza nga nange ombuuza tojja kuyiga. Mukulu tojja kuyiga. Anti munange. Anti kyembadde njagala mmale okumanya. Manya amazima oba nampa akasente kange akampe. Amanya go gwani? Bampita Mukulu Kayuwa. Ate ye omuwala yani? Ye Agnes. Ye Agnes. Kakati gwe tomanyi gy'abeera. Mbadde mukubiranga masimu. Naku zino mbadde sikyamulabira ddala avuma ayomba obusente bwo nja bukuwa ayogera bingi naye kati njagala kumanya nampa obusente bwange okuleka okwogera obwogezi ku ssimu bwe bityo. Kati gwe oyagala okwogerako naye? Saagala kumanya. Mukunja saagala kumanya njagala akkirize sente engeri gye nazimuwolamu yazimpe. Ibeerako ku ssimu tovaako. Sebo toyogera sirika. Sirika. Hello. Agnes. Wanyi Sebo. Jebale. Kale Sebo nawe jebale ko. Nze OCCID. Nkuyambe ntya Sebo. Anti kakati ogwa Agnes. Yes Sebo yenze. Mbadde nsaba oba tukunonekaawo oba osobola okujja wano ku poliisi. Olwaki Sebo. Anti waliwo omuntu akubanja sente ze. Muntu kyo Sebo. Ngaze sina manje. Tolinayo muntu yenna yakuwola sente. Nedda Sebo nze sina muntu yenna ali ampoze ku sente. Kyembadde nsaba Agnes yamba poliisi naye kuyambe. Ndiyambe ntya nga sima byongamba. Anti we are investigating. Nze OCCID. We are investigating on who? Mukola investigation kwani? Anti kugwe waliwo omuntu alina wano case jawo filing agamba nti yakola sente naye okyaganya okuzimudiza. So twagala kuulira side yo. Oli ludda watujjewo. Aziwola nze Agnes. Agnes, yes. Nga yani oyo Sebo osi. Bamuyita Kayiwa omanyi? Kayiwa? Ogambye Kayiwa. Kayiwa yampa bidembu yampala sente amanja. Kale kino sobola kikkiriza yakikoze ddi ekyo. Anti tombuuza
I'm investigating. It can't be nga yazimpola disente ze Kayiwa. Nze buli 10 ekinafuna ngokuva wa Kayiwa na kitasuliranga. Kayiwa tamanja. Buli 10 kiwakoleranga wakisasuliranga. Buli kyeyampanga kyenali sivinga ngokuva jali na kisasuliranga. Kayiwa talina 10 kya manja atasimugamba ko kumpola sente ze yampanga na zisasuliranga. Ate kuzisasulira otya nga ate yagamba abanja. Ate osina litobera mwana muto. Nze Agnes Oliye Kayiwa kitegeza ni mukazi oli musajja sibwe kiri. Kayiwa yali ankwana. Natukesa anayagala mbwagala kumpasa. Nze bye byokufumbirwa sibye ndiko kitegera osi. Ebya abasajja nabikowa nakowa. Ayogera ku bufumbo nti ennyo. Mbwayagala kumpasa era njagadde nsanira okubeera mukazi we ebyo sibye ndiko osi kitegeera. Nze ni muwale yeyiya wobeera n'amajango ontemera nze nga nkolera kyoyagala. Era Kayiwa namugamba gwe nsasula buli kyoyagala okukolera nze nga nzijanga okolako kyoyagala nga nze onsasula nga ntema kitegeera. Naye ye ng'awoza simanyi njagala kuwasa biki nampaawo obusente bwe. Kati ye akubanja sente mmeka? Talina sente za manja yampanga mpese. Kakati okay. Milioni 2.7. Wanji? Nedda osi. Bwe nagenda nga omugirirako nga naye ampaayo kitegeera. Kati bwe nzikatagatamu okusinzira kubanga lyamalanga azimpa. Nizifuna nze kyensobola okubala ekitonotono nti ziri mu milioni 2.7. Kati olwaki tomuddiza sente ezo ze milioni 2 oba 2.7 z'ogamba? Ate osinawe kikyoyogerako namusanyusa mu mutima ye n'asanyuka mu mutima nange n'ansanyusa mu nsawo kitegeera. Namutemerangako kye yeetaaga nange n'antemera kye Kayiwa. Agnes, oneganye njaganye. Kati wabula Kayiwa talina magezi. Kayiwa talina magezi. Oneganye. Eddogo ogenda lijja wakona lirinyira nnyonyi kati gwe wajagenda lya Mombasa nze jagenda lya Tanzania tulabe ebyo nze tontisatiisa Kayiwa bwe kati njabikenze olyongusa ebitali na kanigusa byenkoze ebyo bitali mu na kanigusa kumandi ekyakwagala ngo bidingana buli lunaku n'obidingana buli lunaku olw'okuba nga byalimu akanigusa yasamirira muli era saa zino kyekitabula kyekitute ne ku poliisi kintabuli ky'omuzika ekisinga nti fano onguzabuza ebiki ebyo ebitaliimu wadde akanigusa. Oli agaye nti ebyoga nti birimu ebinigusa naye ng'ate byo badde osibako kuva misana kiro na misana byoga byo bitalimu ebinigusa n'omusajja muyaaye. Waliwo ebintu bye batunda nga tebiriimu kanigusa. Olabye ebikyebe nange sibitegeera ebitaliimu kanigusa. Osobola okugula paani nga taliimu kanigusa, osobola okugula empuuta nga edduze naye nga bagitunda. Lwaki otunda edduze? Nga tetunagenda wala akanigusa kyeki. Endobeso mugiwulidde akanigusa nakacwa kyeki? Nakababuuziza dda ate kati namwe mukambuuza. Kitegeeza nawe tokamanyi? Sikamanyi. Akanigusa mpulidde omusajja akagamba mukazi ndi biki ebyo byonguza bitaliimu nakanigusa mbadde ngamba akanigusa kaba k'abakazi akatefa akaniguula ke k'abasajja. akanigusa ke kaliguula abasajja ebiseera ebisinga tonnyonnyola singa kalaba mu mbuzi weegambira okategedde bwekola bwetolo beefunya akanigusa kati owulya embuzi akaliguula ngoma ate akaliguula kalala. Amannya nze Haji Kasumira Sidinyambera Kago Kayiwa yaggwayo bulungi kubanga omwana yamunnyonnyodde amazima era tategana kubanja bw'ana agenda asomeseze n'omuwala naye alabise eddega alitegeera bulungi Kayiwa magezi malala gakunoonya sente endala oyo omwana amwesonyiwe hajati wuuno nze sigadde ndi hajire omwana wadde wangi webalo tuweereza kale amanya gyetinamponyiwa nekabowa ya oyo yaggwayo ku makya ate omukyala yenna omufuula mukyala wo n'omweyambisa ne bw'oba wamuwola obukadde 10 naddala abo oba oweddeyo kati Kayiwa tabanja ate ne malogo tagenda bajaga mu ddiza aleberere wereere sigadde njaja tinamponyeko webale nnyo talina kuloga omukunja ndogo terijja kukwata
omuntu obanga wegattako naye eddogo likuddira abakulu wangi mwebale tuweereze kale kawesi mike timbanya abantu naye akanigusa nkababuulire ekitaliimu wadde akawooma ekatya tekitegeezera munnafu oyo yeetereze bwetereza ogambye akanigusa kali katya kanigusa kitegeeza ekintu ekitaliimu wadde akawooma wadde nno bino nga bwe tetubadde tetuwuliddeemu mmere akanigusa kendoza kawooma bakakunnyonnyodde sikeke embuzi kenonyamu wangi okuweereza ab'ekitiibwa nkale tikyassaamu ewuna eddoboozi ly'ekyannamukaaka embese nsobedde oba ndi mukyamu oba ndi mutuufu naye omwami aguma akasente teri tikyassaamu akuume era nange omusajja kyabuuzizza gwe omusajja tolina ggula n'omukazi tolina ttunda kati ani mukyamu ani mutuufu omukazi tolina ttunda n'omusajja talina kugula mwina tegeeragana butegeeragana kati bonna bakyamu bizinensi ki eyo gy'okolamu gy'otaaleetamu wadde capital maama abantu bateekamu capital twale eri kati gw'oteekamu capital yenkana ki kisinziira abamu bateeramu capital nga wabbeeyi abali bateeramu capital nga walayisi byanuma byanuma byawoma byanyuma tubiddemu tusaba lupuutiti byanyuma byawoma tubiddemu byanyuma nkitegeera kati awo ngena nkitegera bonawo bw'oyigiriza omuntu obeera olina okuyimba obulungi oluyimba lw'abandi nze togenda kundepukanya n'abapoliisi kati kiki byanyuma byawoma byawoma tubiddemu tekerawo okuleka nje kubo